Kakati twayingidde mu Museenene. We are very excited about what comes in Museenene, though akakubako kangi. Kakubako kangi. Okatuyisaamu bulala. Ng'otandise n'Oluganda lw'amaanyi. Luganda ki? Museenene. Nasoma Oluganda. Tolinga ffe abatalusoma Oluganda. Mwaka gwo guweddeko tulayo Ntevu yekka. Ntevu ye Desemba. Mukama Katonda. Ntevuunya. Ye Ntevuunya. Ntevu basalako busazi Ntevu. Ki ekitevuunya? Mbadde mugaye nti Ntevu madawa ebisaanyi biba bingi. Okay, kakati munnange ng'era November wetu mu mayinja abeeramu akakuba kangi. Olunaku olwaleero enkuba yakedde kutonya nnyo in different places, era nga mu nkuba eyatonye olunaku olwaleero ku ssaawa 12:30 waliwo accident eyabaddewo ebweyogerera awo flyover awo ekireka bweyogerere road and bantu basatu babadde injured. Abantu basatu babadde injured. Tewali yafudde. Tewali yafudde. Babiri babadde mu kannisaani ati simanyi bya mmotoka. Kakati nga omulala ali mu katoyota era nga wa Nissan yabadde ava eri weeyogerere ekireka nakola ki ne be boom. Motoka bbiri Nissan ne Toyota. Motoka zabadde ntono zabadde nnene. Nissan Toyota Salon cars. Nga kibinnyo. Ne beetomera munnange era nga bonna basatu nga bwe babadde mu mmotoka ezo bakoze ekibafunye obukosefu era nga eyabadde mu Toyota bamuddusiza okugwatiro hospital then ababadde mu Nissan ne babaddusa ku Nakasero hospital. Kitegeeza abo babadde mu bakolamu abo. Kireka maybe they were referred. Kitegeeza bonna babatutte ku ggwaatiro bakitegeeza referring kitegeeza kujja wano kutwala sikyo bagamba genda so kitegeeza ono baneeno babagenzo batwala ku gundi nga tebabasobola ne babakola ki ne baba referring ati Nakasero. Anti kanjogera mpola Nakasero ate bajanjabirayo banene tushimanyi nange njagala zaalira. Kakati ebidduka ebyo bibiri byatwaliddwa ku police station eyawa eyebweyogerere. Sokole jogenda kuzaalira oli lubuto. Njagala beera nga oya kuzaalirayo nange mbere mbampiseko ng'omunene. Era nga kigambibwako kannisaani kakutte omuliro awo kufuna accident era nga si birungi. SP Kananura Michael yayogeddeko eri buli omu yenna alina emmotoka ndowooza n'abo balinnya booda n'agamba nti bwebanga olaba enkuba nnyingi jjukira olumu enkuba etonnya n'ekulaki nga tosobola nakulaba bulungi. Abantu ate abatwalina obuzibu ddala abavuga emmotoka batono nnyo abasobola okuvuga emmotoka mu nkuba bayira batono nnyo abalinga nze anti kutokyalaba kulaba babeera balowooza y'engeri enkuba gyetamukuba so nedda ekituufu kiri nti ng'oggyeko ekyaki naye nze nina mikwano gyange gye mmanyi ng'enkuba oliwo otandika otonya nga mpaakinga nze osobola ovuga kyekisinga you park enkuba ekye you continue kakati okwewala ebyo paka tikitegeeza nti omuntu omu yavudde mu layini ye n'addamu y'omulala yavudde ero nadda eri enkuba yakoze olufu awo nga tebalaba ne bakola ki ne beekuba era nga yatugambye kino enkuba bw'olaba nnyingi nnyo tosobola kulaba bulungi parking for the good of for your safety wano Kampala oba opakinga nga n'amazzi gajja gakutwala nga gatwala emmotoka ng'otandika kuwoza mbadde mpaakinga mbadde ye yeetwala ng'amazzi gakutwala gye gaagala bakusanga emu gye toogo bambi. Kakati munnange
abaana ab'omugenzi AK47 jjukira nti bakomawo wano eno oluvannyuma lw'emyaka 9 bukyanga kitaabwe afa. Abaana ba AK47 AK yafa in 2015. Maama w'abaana Magi Chiwesi Naalongo nakola kinabatwala mu England. Gye yavaayo baki nakola kinavaayo n'agenda in the United States n'atandika baana ne batandika obeera ne jjajja waabwe. Ndowooza myaka gyayiseko abaana tukole ki kakomewo batuzeeyo. Nalabya nti bagenze kukyalira ku malaalo. Nanti leero babaddeko ku malaalo ga kitaabwe bambi bagayonjayonjaako awo. Naye abaana nalabye nga bagaa ti baana bali tebamanyi kitaabe yafa. Nalabye bakyogera. Bali bamanyi bakitegeera. Bali bajja okuziika maama waabwe n'alyoka n'abatwala. Yeah, they were there. Kibi nnyo. Naye Mayanja famire ejja kubabeererawo kati ate bakula ate ne bayonooneka ng'abakitaabwe abasigalawo. Bayonooneka bakitaabwe bakola byebagala. Sikuwagamba wano eno Daniela yagamba kale tomwana akuzaala. Eke yali musajja nga wakisa. Fakita yinza okuba bagamba yali asingamu okubeera Polo. Omwana agenda kula ne bakojjaawe bakola bye baagala teri abagambako akuluamugambako jjajja ekyejo. Abaana b'omwana wange tomubakwatako tomugambako. Naye katubasabire bambi ekyokufiira kitaabe gye kisinga obubi. Manyi bajjajja batwagala ne bakisussa ne batukola ebisingawo batoli mulabufu. Ate wakago wajjajjaawo era jjajja yangamba temungambako ndi mumbejja temunyiiza. Okay, omukulu Alan Tonix yabaddeko awo ku Sanyuka TV ne bamubuuza oyagala comedy watalwa naga I enjoy comedy era n'olumu mwezo comedy shows I be there. Kati ne bamubuuza ku nsonga z'ono comedian Bobby Brown. Ya Bobby Brown timaya bali bagenda bamukuba nayisibwa bubi kati bamukyaliddeko mu ddwaliro mbunga alina n'akapiira kapiira kakozesa kati bamutekamu akapiira. Baani abamukuba Bobby Brown? Bambi naye kigambibwa nti omukulu Bobby Brown we yavaayo n'agamba n'ategeeza munnange ensi ku social media nga bwali obubi abantu bakiraba mbu nga comedy. Bo balowooza comedy balowooza ali mu bibye but tali bulungi at all era bamusanze mu ddwaliro. Alan Tonix we yagambidde munnange nze nfuna ebizibu naye nsigalayo gye mbandi. Social media ennaku zino yatabuka. People have bad mind. Opostinga ekintu kyonna ku social media ate bone abamu bakitwala for fun. Oyagala bulango ogenda kufulumya luyimba. Batera okugamba nti kati obukabadi ekikulu bali nabo bayitiriza obubadi. Stunts zayitirira bw'aba ayagala fulumya luyimba ng'agira akabadi olimba lenga lugira. Bw'aba ayagala kukola bw'ati kugamba abantu nabo tebakijja mu bbanga. Sajja n'atugamba nti social media yalinga enyuma kubanga oteekaako ekintu kyo kitambula mangu abantu ne basobola okukola kyo kitegeera naye kyannaku nnyo nti ate kati social media yayonoonekera ddala. Social media manners kati nfu nnyo kyonna kyonna kyoleeta bana ne competition yasukka nekyo nakyakyogere. Tonix simulaba nnyo mawulire kirabika kyekimusirisa yakoowa ebintu wano time yaggwako. Kino kiri awandi. Time yenekwa. Time ez'okuggwako ate kati waliwo abaana abapya nga ne Sibi bw'ateekayo. Tulaba abamu nga tebakkiriza wadde aba yaggwako anti okulemerako asigala yenyigaanyigawo. Social media era yeetaaga kulemerako. Yabivaamu yamala okubitegeera bwana ekituufu social media opostinga akantu kono kabawe kati omwana tomanya busungu gyabujje akuvumye. Nzaba ntiisatiisa ddala era ndaba abalabe. Kakati omukulu Suuna Ben ow'ebitomatoes ebinyaanyanya yakoze atya omukyala Nambwayo
nambwayo ng'alumba Kkooti babaddemu n'enkaayana z'ennyumba. Limu n'enkaayana z'ennyumba Suuna Ben ayagala omukyala amuviire. Aleta omupya. Nambwayo n'asimbula embalaasi paka mu Kkooti era nga Kkooti yamurestrictinze okuddamu okukola ki? Kuzungiramu ago amaka. Nambwayo yamugamba amaka gano ettaka twali kulaaba. Ne tutandika ozimba aba. Suuna Ben gwe bageeta ddayo. Ye abakazi nga batabuze tukyaliko Hajjati Zuura. Yagagenze nagavaako. Ate kati Suuna Ben Hajjati Zuura katono bamwambulidde ejjo mu kibuga naye abayaaye bubadde babuuza kimu tebamukutteko yageza kugamba mwagala kunkuba abapoliisi bebaze we yankubye kombo tetunda kukwatako naye fuleka kulabisa tobba musajja oli yafusa serebu wa kibuga muganda wa tawedde oyo naye ebya Suuna Ben ng'ekiri biri mu Kkooti I think tebiri mu Kkooti tugenda kuba twongera okubitegeera kubanga kireka omukazi ye yawaaba kati Kkooti awo egenda okubeera ensala yaayo nti oba kino oba kiri ekitegeera bw'aba mulinamu abaana ye nti bakitegeeza nti baba eno tunoolera ndowooza situation abaana biki kati abaana baba bakyali mu kulabi bakyali bato babeera bakyali bato bw'aba tamulinaamu tulina okumanya lwaki tamulinaamu tulina okukebera tulabe byonna tulina okubimanya tulina okubimanya kubanga musajja wo naani Kayibanda ajja kuba agatuwa bulungi nnyo lwaki Kayibanda munne nnyo we bali egundi ebinyanja ne bali amatu gaabwe egundi ne Suuna Ben abo bamanyi omaliriza oweddeyo kale ndowooza tusiibulire wano tunadda ate mugaddako